omukungu Saalongo Mukiibi Muzzanganda Ssaabagendo Director wa Muzza High School sooka okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ennungi eno gye yatuteerawo ey'okulwanyisa obulwadde namuzisa. Nebaza abavubuka bonna ababadde mu nteekateeka eno, abasajja abakulu, abakyala abakulu, olw'okulabika nga ffenna tubadde omuntu omu. Ate era ne neebaza nnyo abantu bonna abawuliriza omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Ate ne neebaza ne Ssekiboobo ow'essaza lino olw'enteekateeka ennungi ebadde ya nnamaddala. Ssebo Ssaabasajja Kabaka, abantu bagenda kulwanyisa omulanga gwe baguwulidde, bagenda kulwanyisa obulwadde buno naddala nga tulwanyisa obulwadde buno obutawanya abaana baffe emiti emito. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Ekisaakaate njagala okukubiriza abantu bonna aba Buganda ne Uganda erina okutwalira awamu nti omulundi guno Muzza High School yeridde empanga ffe tuteeseteese ekisaakaate baffe Ssaabasakaate abasaza gonna abaana mubaleete bajje beevumbule bo bennyini kibabadde batamanyi nga bo bennyini be bakirina. Twagala beevumbule beenoonye. Bulira gwa amanya go gwani? Nagawa Claire Katari. Ddandira Mukono ndi mu senior 4 ku Muzza High School. Owulira otya ki kyofunyeemu mu misinde gya leero? Bannaye mpulira essanyu ne bazani Kabaka okuteekawo kino omisinde gino tweyanza nnyo tweyanzeege. Tusaba abasajja abo abakwana abawala mukirekeraawo kuba mwabavaako obwo obulwadde ne busaasaana mufe abawala mubeere basaale kulwanyisa kano akalwadde. Omuntu atukwane tetujja kuvaayo kummwe mwabatwatemtunga ne mutukema ne tujja ne tuvaayo. Manya Maigavyannga neddira emmamba enkoboza ebakyo omulamu oyo kugamba okwaleero bwetwandisa akalwadde ka mukenenya tuli basanyufu nnyo olw'okutegekenya Ssaabasajja Kabaka waffe mwenda Mutebi atuyambye n'atugirayo okumulisibwa kuba ensonga tutadde ku mmeeza kuno mwagitegeera era nga tusuubira era nga amaanyi go galabisiddwa kuba abavubuka ku ground babadde bangi tubadde nabo mu misinde eyo fena tubuyanga obulamu kyekyo era bwetulaga omulamu ogwo bagulikira bagenda kutambuza n'amaanyi. Twebaza amanya nze Tusime Aneti omukulu w'essomero Muzza High School. Twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno ey'emisinde egy'okujaguza emyaka 67. Amazima gali tufenga aba Muzza High School twagikukwatisa maanyi kubanga naffe omulamu twagutegedde ogw'okulwanyisa akawuka akabukenenya. Mbadde nkyalirako n'abaana bange bano abamu ne baŋŋamba baafunako ebizibu bwe bityo nga ab'eŋŋanda zaabwe tebalina buyambi. Naye kati emisinde we bwejazze ne baŋŋamba ffenna tugenda nga Muzza tugende tulwanyise tusobole okuyamba abantu. Musaza lya Kabaka ery'ekyaggwe. Bannaye mwebala emisinde gitunyumidde tube fit era abategesi nebaliza ddala abagyetabye mbabadde bangi. Lwaki omuntu yalikoze edduyiro afande? Edduyiro mulungi nnyo abasawo batuyigiriza nti nno ayongera kulamu so edduyiro yeetaagisa emisinde gyo nikituyamba naye ate ne bwe tubanga emisinde giwedde kusigala nga okyeteekamu akukola dduyiro. Nyasali Steven Musisi mvuddemu mu Mukono Town Council ku kyalo Kitega Wantoni. Gwe bubaka ki lwaki weetabye emisinde gino? Neetabye emisinde gino okukweza enteekateeka za Kabaka ez'okuwonya obulwadde buno obutawaanya ensi eno. Neetabamu nga nange nzibeera omu ku bo abawagira enteekateeka eno. Ssentebe. Twogere ku misinde gya leero. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wamu n'abamuyambyeko bonna naddala minisita w'ebyemizannyo n'ebidduluza. Tweyanzeege okutwerawo enkola eno ey'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi ow'okubiri. Tweyanzeege ffenga aba Mukono Central Division Honorable Councillors n'abaana baffe ne bakadde baffe
twagala okwebaza nnyo enkola eno. Twebaza nnyo Ssekiboobo olw'enkola eno tukungaanidde wano eno ku ssaza Kyaggwe okukola obuvunaanyizibwa okulaga nti tuwagira Ssaabasajja beene. Twagala okwebaza ennyo Ssaababendobendo Mukiibi Muzzanganda nti alaze akabonero akalungi okutuwa abaana ab'essomero nabo ne bongeramu amaanyi. Twagala okwebaza ebyo tusobodde okukolako nga Central Division. Aye Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mukadde amannya obubaka obwo. Amannya nze Nantume Maada. Ekindeesa okudduka emisinde gino nga nkuba omulanga guno mutuzukira omulanga Ssaabasajja. Ate nga nze mutongole w'Ekasangalabi njagala abaana abalenzi bafeeyo nnyo okulaba nga beekuumira abaana baffe abawala nga balekerawo okutambuza akawuka kano. Oba ogenzeyo wakiri yambala kondomu, oba okafunye genda omire eddagala. Obuddagala gyeriri gwe mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogwaleero ogutugusizza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Matovu Kato David omumyukawe Ssekiboobo asooka. Njagala okutuusa obubaka obuvudde mu Kyaggwe evudde mu Kamange Ssekiboobo nga mbakulisaayo yonna gye muyise, nga mbakulisa kino kye mubaddemu. Bannange mutulaze amaanyi, mutulaze obusobozi, mutulaze okwagala gye tuli n'okwagala eri Mukama waffe Kabaka Ssaabasajja Kabaka. Bannange mwebali nnyo, mwebali ddala Bannakyaggwe, era njaga kubategeeza nti nno kino kye tubaddeko kituuza butuuza oba tutandika butandisi okulaba nti nno tunoonya amakubo akulaba nti nno obulwadde buno obwa siriimu tufuna engeri ey'okubulwanyisa. Ssaabasajja Kabaka yasalawo omulamwa gw'omulundi guno gubeere omusajja oba omulenzi okulwanyisa okuyamba omwana omuwala oba ekitone ekikazi obutafuna bulwadde buno obwa mukenenya. Mpozi kino kitegeeza nti nno abasajja ffe tusinga okuba n'amaanyi oba ffe tusinga okuzannya ekitundu ekisinga obunene mu kusaasaanya obulwadde buno. Ate nga nja kubategeeza nawali mu Befeso essuula 5 olunyiriri lwa 23 era nalyo Bayibuli egamba nti omusajja gwe mutwe. N'olwekyo tumanyi nti ffe abasajja ffe mutwe mu kino naddala mu kino kye tuliko ekyokusaasaanya obulwadde buno. Muzza High School. Muzza High School.
Amannya gange nze Birungi Juliet. Abangi temumanyi nze Naalongo Nalubale Hardware. Nkubiriza abakyala bonna aho n'awatali kino kya Kabaka balina okufa ku bulamu bwabwe kubanga maama Nnaabagereka atukubiriza okufa ku bulamu bwaffe. Nze okuva we natandika kino mpulira bulungi nnyo era emisinde ekigenza okutuuka ekya Kabaka nga nze ndi fit. Emirimu njiwa obudde n'obulamu bwange mbuwa obudde. Kati nkubiriza abakyala bonna mukole. Kola si kibi kirungi nnyo naye n'obulamu. Nze omwami wange mwami Katumba to yankubiriza tifa ku bulamu. Maama Nnaabagereka maama wa Buganda atukubiriza tufe ku bulamu bwaffe. Era kyendiko mpulira nga nzenna Naalongo kati bakyala abakulu nga nze teryangoba kuba gino emisinde sandi gy'amazeeko. Mbakubiriza abakyala n'otali lunaku lwa Kabaka mufe ku bulamu bwammwe. Mukole dduyiro mukole nnyo 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 n'amaanyi. Neebazizza nnyo ssebo Nalubale Hardware. Muzza High School.